newankubadde General Museveni gyebuvuddeko yategeeza nga Ebola bwali omwangu okukwasaganya oba okukontrolinga okusinga ku corona, naye ensi ezimu bwezi tezitaddewo obukwakkulizo ku bantu abava mu region eno omuli Ebola. Uganda nga nayo tebagitalizza, naye gavumenti egamba nti amawulire agasaasaana okukuggalawo amasomero kubanga waliwo abantu aba editinze obutambi obwa General Museveni bwe yakola nga atuteeka mu lockdown ya COVID. Kakati ne batandika okugamba nti amasomero gagenda kuggalawo ku Lwakutaano, naye obutambi obwo bagamba nti si butuufu. Gavumenti evuddeyo ne clarifying ku nsonga eyo ne bagamba nti tewali masomero gagenda kubeera nga gaggala era tewaliwo district n'emu eri under lockdown bwe bati bwe batutegeezezza. Bino byafulumye just lunaku lumu emabega. Kakati gavumenti bwetyo ejje abantu ku bonkenke, kubanga abantu babadde ku bonkenke bw'amaanyi, nga nange muntwalidde kubanga nabadde kyenje enzize Shuraim ne Hashim ku ssomero, ate obutambi ogenda okulaba naye nagenza okukiikinga naye nentegeera nti bukadde, naye munnange era ekiika tekimanya muzira era ng'osigala ogamba abasajja bano kubanga jjukira nti COVID luli baamwozaamu akasente era Museveni n'atuteeka mu lockdown okumala emyaka 2 mirambirira ng'ensi endala zonna zaggulawo dda, naye nga Museveni ye alaga nti afa nnyo kuba ne tubeera mu COVID abaana ne batula tebatasoma, naye yajjanga atuteeka mu lockdown ennaku 14 n'ayongerayo bw'atyo n'ayongerayo mwezi okukakkana nga ate tatuteereddemu ddala. Kati ebyava mu mbeera eyo nga bitulaga nti waaliwo okunoga omusimbi, era abo bonna be baakwatako ne batwala mu malwaliro nga baba beetutteyo musimanya bankebere ku pressure, bonna stampu zaagenda okuluma nga za COVID, era nga munnange stampu eruma kiba kitegeeza nti babeera bakusimbisa ekaganga gw'olina okubeera nga otuyambako ku keesezi z'abafudde mu COVID, omusimbi gusobola okujja. Kale abantu baafa bwe batyo, kitumanyi baba bakubanga gayiso oba baakolanga batyo okubatta teri amanyi. Naye okusinziira ku biriwo batutegeeza nga international community wamu n'eggwanga okutwaliza wamu bwe batyo nga bakyatunudde embeera eno n'eriiso ejjogi, bonna kwegamba bataddewo kaweefube w'amaanyi nga barespondeka ku bulwadde buno obw'omutawaana ennyo, ekirwadde kinamutta ki Ebola. Kakati gavumenti ya Uganda yeevuddeyo n'esambajja reports ezigamba nti ekirwadde kisaasaana ku sipiidi ey'amaanyi era amasomero gagenda kuggalawo ne districts zigenda kugenda ku lockdown, ne bagamba nedda. Kati mu statement Alan Kasujja ono executive director owa Uganda Media Center bw'atyo yatutegeezezza n'atugamba nti situation eriwo essaawa eno gye yataamize nga Uganda business as usual, kitegeeza nti Uganda business zitambula nga bulijjo. Yagambye tewali ssomero ligenda kuggalwa oba liggaddwa, tewali district yonna eri ku lockdown. Bw'atyo statement gye yasomye June nga lumu bwetyo bwe yategeezezza wali ku Uganda Media Center. Kakati spokesperson owa Ministry eya Education and Sports Dr. Dennis Mujimba era naye yasambazze byonna ebyogerwa ebyokuba nti bagenda kubeera nga baggalawo educational institutions, n'alabula general public okubeera nga yeegendereza amawulire ago ag'obulimba misinformation, n'agamba nti byonna ebitambulizibwa ku social media nga bagamba nti amasomero gagenda kuba gaggalwawo byonna byanjwanjwe. Era n'atugamba nti vidiyo bwe mubukole ki mubignowaringe, tewaliiwo yadde naye mugoberere SOPs. Museveni yagamba ki tonsemberera, n'agamba neki okubeera nga obikwatakwata mu maaso obwandu okubeera nga okasimanya eby'Ebola oba biri bitya.
sinazisomamu ate SOPs za Ebola zo sinazisomamu. Naye ono bw'atyo Mukulu Mugimba bwe yatutegeezezza ku mukutu gwe ogwa X kakati nti byonna clarification eno ezze oluvannyuma ba officials okubeera nga bakakasa nti waliwo misinformation, waliwo exaggerations okusavuwaza nga baripotinga ku Ebola virus, embeera nga bweri byonna ne bireetawo obunkenke obweteetaagisa okukosa n'okukyankalanya ebyenfuna mu ggwanga. Foreign Affairs Minister ono nga ye Adonia Ayebale bw'atyo yatukakasiza n'atugamba nti naye yasobodde okubeera nga engaginga directly ne Africa Centers for Disease Control and Prevention ku nsonga ya Ebola, engeri gye baripotingamu Ebola mu Uganda, era n'agamba nti yasobodde okubeera nga ayogerako ne Dr. Jean Kaseya ono yakulira Africa CDC ne bakkaanya nti balina ne bakkaanya ku ensobi ze baakola nga baripotinga ku Ebola mu Uganda, era nga balina okuba nga babiri correctinga nga babitereeza ne bategeeza international community okutwaliza awamu, era nga ba government officials wano Uganda bagamba nti waliwo international reporting mbu etali ntuufu nga boogera ku Ebola statistics okuva mu Uganda ne Democratic Republic of Congo nti balina engeri gye babitabaganyaamu nti Uganda ne babeera nga eby'ekkongo babigiwola nti abo be Uganda okusinziira ku reporting, era n'agamba nti kino munnange kyongedde okubeera nga kikyankalanya embeera mu Uganda n'ekifaananyi Uganda bwe bagirabira globally. Kakati nga jjukira nti bino bizze oluvannyuma lw'okubeera nga batutegeeza nti waliwo outbreak, waliwo ekirwadde kisaasaanya nnyo mu buvanjuba obwa DRC Eastern DRC, era nga ab'ebyobulamu saidi zeeyo bakyagenda mu maaso okubeera nga balwanagana nakyo okulaba nga tekyeyongera, naye ng'eno abantu abalwadde bangi. Kakati ba officials be batyo ne bongera okubeera nga bakinogaanya nga bagamba nti cases zino eziri mu Uganda zirina akakwate ku bantu abayita kugamba mu porous borders. Waliwo borders zitalinnyiko bakuumi nti oba omuntu ng'asobola okuyitawo n'akukuta n'ayingira mu ggwanga erya Uganda, era nga ebyo byonna bireetebwawo ekyo. Era Alan Kasujja, Executive Director owa Uganda Media Center, yatutegeeza n'atugamba nti naye nga report ze baripotinga international organizations ne media outlets zonna zirina negative consequences ku ggwanga erya Uganda. Kakati nti bwe bamala ga reportinga recklessly, agamba nti kino kireeseewo embeera enzibu ennyo, kyonoonye Uganda industries, amakolero gali affected nnyo kubanga oba oli ebintu bigakola birina okuba nga bifuluma obweru w'eggwanga, ate n'ebikozesebwa gye babijja nakyo kiyinza okuba nga kizibu essaawa eno. Kakati bo bano bagamba nti nga bwe kutegeezezza nti abantu abayita mu porous borders okuva mu ggwanga era Democratic Republic of Congo okusinziira ku gavumenti ya Uganda bwe batugamba nti be baleeta muno COVID. Kati gavumenti bweto neerabula nti twalina kubaawo kumala ga reportinga ku bintu bya COVID kubanga kino already kyamaze okubeera nga kyaffectinga key sectors omuli tourism, trade, investment, aviation okukosa ne regional commerce, era nga government position yaayo bwe batyo nga bayita mu ICT and National Guidance Ministry. Bwe batyo omukulu omukyala bamuyita Justin Kasule Lumumba yagambye general public ne media okubeera nga balirayinga ku official ministry of health updates, baleme kubeera nga oba oliawo tugendera ku ŋŋambo kati nga bwolaba bibadde bitambula obutambi butambuzibwa. Olwo yakampeereza n'aŋŋamba nti owange ate abaana omwana nkulabye n'abaana ate kati ogenda kubajjayo laba akatambikaako. Kati ngezako mugamba nti buno nga bukadde bwa COVID tya nedda gwokyali ku ebyo nedda Uganda wange. Kati government bwetyo
basazeewo kuba nti batuwa ebituufu ebiva ku Ebola naye nga Lumumba yagamba nti outbreak ekyali under control ne batugamba nti zonna cases wamu ne ba contacts bwe batyo actively bali monitored ewatali kubeera nga ate babajjako eriiso ejjogi nti bagenda tukiipinga nga tuli updated ku nsonga ezo tulabe kubeera nga tusamwasamu obaolyawo ne tutamanyi naye nga Ebola nga bwe kiri ekirwadde ekizibu ennyo already kyamaze dde attractinga international attention ne World Health Organization bwe batyo nga badeclared the situation of public health emergency. United States Embassy wano Kampala temporarily bwe batyo bamaze dde okubeera nga basuspendinga visa operations mu Uganda okukosa ne precautionary measure gye balina okubeera nga batwala okugamba bakikoze nga precautionary measure okubeera nti ekirwadde tekisaasaana oba kugenda mu nsi yaabwe okutwaliza awamu. Kati ensi nnyingi nnyo ezitunuulidde ensonga eyo era nga oyinza okwesanga nti eggwanga ngeri ya India bagambye nti wabaddewo keesi gye baafunye ey'omukyala yatutteyo Ebola naye yabadde era ava mu Uganda naye bagenze nyoza okukebera ate oluvannyuma kubanga ate ali negative something like that naye side ze India eyo naye erinnya lya Uganda lyayogeddwako ebyo byonna kitegeeza birina negative impact. Ebivvulu byo nsuubira okuba nga essaawa eno biyinza okuba nga biriko okwegendereza kubanga bano batukakasa aba Ministry of Health nti tewaliiwo concerts, tewaliiwo marathons, tewaliiwo kirala kyonna kati ng'ennamugongo already baamala dde okubeera nga babisazaamu ebyokulamaga lwa Ebola. Ensi nnyingi already ezimaze okubeera nga zigamba nti tetwetaaga bantu kuva Uganda, batadde kudda restrictions, travel restrictions bamaze dde okubeera nga bazimpozinga ensi eziwererako ddala gye buvuddeko era nga mu nsi zino eziwerako United States nga bekugambye nti bano already babaanize dda ba non-citizens abali mu Uganda, DRC, South Sudan mu nnaku 21 eziyise emabega. Era okugendayo abo bwa citizens bamala kubeera nga baba screeninga bulungi nnyo era ku airport si buli wamu nti nno otuukirawo waliwo airport eziteekeddwawo okubeera nti abava mu nsi ezo zetwogeddeko abava mu DRC, abava mu Uganda, abava e Sudan balina okuba nga bakeberebwa. Ne Rwanda yataddewo already bagaddewo border okuva e Congo kubanga ekirwadde gye kiri. Kakati Canada nayo naku 9 era nga ban ku visit visa ne bagiteekako abava mu DRC, South Sudan, Uganda, Mexico nayo bwetyo n'ekikola era nga waliwo airports ze bataddewo nti wano wemulina okutuukira. Bahamas naku 3 muganda wange banani residents okuva mu DRC, South Sudan, Uganda kubeera nga bayingirayo nedda. Jordan nabo basuspendinze era Bahrain kyekimu, Thailand kyekimu era abagende Thailand okubeera nga batunda ekigambo muganda wange abo bo ensi bagituuma erinnya mu butuufu kati bamala ddirowoozaako Thailand. Rwanda nga bwe mputegeezezza nti nayo okuva e Congo naku 3 abantu abava e Congo nedda tebaagala. Korea kyekimu, India kyekimu, Germany kyekimu. Uganda nayo kenyini basuspendinze direct flights, passenger buses n'ebidyeri ferry okuva mu DRC weeks 4 era nga ne flights okugenda Kinshasa nazo kyekimu. UAE nayo yataddewo dda visa
visa application ban ku Bannayuganda ku tourist visa, work permit tebazigaba era ne reasons muganda wange tebannaba kubeera nga baziwa, era kigambibwa okuba nti naye bw'ova mu ino gye Uganda essaawa eno oyinza okwesanga nga oyinza obutaddayo, n'osigala wano e Uganda. Kakati restrictions ezisinga obungi zitagitinze abantu abo ababaddeko mu Uganda mu nnaku 23 eziyise, ate si nti basitizeni Bannayuganda bokka. Oyinza okugamba basitizeni ba Uganda bokka be bataddeko. Bagambye ennaku 21 ennaku 3 so nga obaddeko e Uganda. Kakati muganda wange bannansi baayo bwe bantu babateereddewo kwe balina okubeera nga bakeberebwa nga tebalina kubeera nga bakkiriza okubeera nga beetaba mu bantu abalala. Kakati muganda wange byonna olina okubeera nga omala okuceekinga ne embassy yo ne airline nga tonnaba kubeera nga obuukinga. Kikitegeeza tonna buukinga, sooka omale okubeera nga weetegereza ne embassy ne airline ku nsonga eyo.